Sajja kyakoze emmere y'abasibe. Osokola kabiga yo Eddy Kenzo. Osokola kabiga yo Eddy Kenzo. Uncle P, Labu first no so toja jindi yako. Toja jindi yako. Nengo jiranga bitya mwana. Labu first Uncle P toja jindi yako. Woyita dage. Labu first. Wano kuwali. Banaye mbabulira ekisembayo nti cricket of Lugogo twaji confirming nze. Love first. Pallaso King of the East. Mayanja aka Uncle P. Asazeewo. Cricket of Lugogo. Love first. Twakimaze. Kyetwacha announce nze kyawedde. What's up Pinky? Hi. Nenga Pinky atwadde piraawo ono lwaleero. Ekyo kituufu. Pinky atulaze amaanyi mangi nnyo. N'atwaniriza n'agamba mujje wano tusibulukuke. Ne tubikola juice, piraawo, chicken, mbuzi, obumonde, akatoko. Katoko bakayita kya mu Luzungu. Bakayita nkokoto. Okwesiga mu Luzungu. Katoko bakayita bata? Nebake. Sikolangako. Mbakayita era tekigenda kukolebwa. Pinky njagala okwebaza. I want to say thank you so much. Kyokoze tekikoleka. Kikole mu church yamwe waka. Oluva okuva twatandika okusiiba nozagwa ososo kikola. Ina church. So njagala okwebaza. Mama banaye Pinky bamusayininze. Pinky bamusayininze. Ya celebrate kama mulaba awe mabega. Wow. The Hanks Media. Ya signinze Pinky muyimbi kati fully tugenda kufulumya album namba tuli mu Ndongo studio tukola. Tu recordinga. Mami Nina Rose naye wuno tumulina tomukuza nnyo. Banaye Hajati Nina. Nina buuza ku bantu mu Lusiraamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Okimanyi nti Ibra oli Musiraamu. Okimanyi nti Nina yeveeringa emyaka 16. Badde sikimanyi. Nina Mbalimbi. Mukaga. 6 years of veiling yourself. No man no bukayo. High school you now we veiling. No man no myasa. Omufumbo ne bumujja mukune unveiling. Endongo. Joy Landa naye tumulina. Joy buuza ku bantu. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ne Nando Love naye tumulina. Nando. Banange Nando oyo gwe mulaba is one of the finest writers we have in the game. Uncle Pallaso, omwana oyo alina kalaamu. Alina pen game ya kabi nnyo. Awandika muwandiisi era industry watch out for Nando Love. Wa kabi nnyo. I got nothing but love for you. Tulina walking Bella. Banaye baserembo era aze kusibulukuka akubya amagalubindi zibiki byonna. Pira wa mulira mu sheds. Bella, say hello to the people. Hello guys. Assalamu alaikum. Oyo no Bella naye twamusayininze. Omuntu omwe yasayininze King Bella, yasayininze Pinky, yasayininze King Bella. The Hanks Media, Uncle Kim Hanks. Bella, congratulations banange. Pinky. Tulye pira. Tunalya pilau. I thank these people for not letting me down. It is not easy for a small girl like me to invite such big people and they turn up. But to all that I invited and turned up, I am really humbled. Thank you, Uncle P, very, very much. Yangamba,
wonna onetagira nja kubaawo era womwetagira abeerawo. He doesn't say no. And Nina ebibye ebirala because she is a sister, she's a mother, she's a best friend, she's everything I ever wanted in a friend. Joey, she's my best friend. Nando there, Oyoyetumbleke, we have a song inside. Kin, my sister here. I love you guys. Thank you. I have TikTokers around. I have Mickey Sims Too Funny. I have comedians. I have Maulana here. I have Dictator Mill. I have Virota. I have a lot of artists here. Thank you guys for showing up. Invitation yange, and to all my Muslim family, Ramadan Kareem. Assalamu alaikum. Sina chinsiwa, just ndi so amazed by Pinky did jakoze olwalero otuyita notugata notulisa. You know, it is such a big deed. Era nakyogeddeko nenenga sola ku disappointing invitation ya Pinky because ebadde really heartfelt, ebadde kwatagana ne Katonda. You know, bingi mubiwulira byogerwa but omuntu ebikolwa bya mazima gamala ne tuli wano lwa love, tuli wano lw'okuba tugasa akoze ekikulu eky'ekintu ekikulu era tuli, and we hope so many beautiful things are coming. Congratulations Pinky upon your new signing with Hanks Media and Kimbella. Mwena Joey Landa, Nina Rose, bano family yange era nga bw'otulaba bwe tubeera, but thank you for having us. Era mbebaza again, we are family and I hope this mpozi nga ne Mimi alina kyayagala okugamba. Yes, Ebifi byolidde bimala oba bakonge? Pinky atuliisizza, esigaddewo ndoza kino kye bayita okusindisa ebigere. Kwega atusindisizza n'ebigere. Emmere ewooma nnungi, you know, tuli basanyufu. Ate kibuuzo ky'obuuzizza ffe tetulya kufa. Ate tulya kubeezaawo bulamu. Mimi naye tuli naye wano bannange, naye mwagala nnyo obutanjula bantu mmwe, nze kambandulire wano. Ono nno Mimi gwe mulaba ye sweetheart wa Pallaso. Omanyi mwe abakazi mubeere ku TikTok, oh Pallaso is so sexy, Pallaso looks so good. Ono ye sweetheart wa Pallaso. Mimi. Ate Mimi naye anytime soon ali mu DJing school, so anytime soon she's gonna hit your decks. Anytime soon she's gonna hit your decks. Tukyanoonya linnya lya kumuwanga lya kabi nga litunda kuva eno paka eri mu Basipani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okikolo otyo okukuma omusajja ow'omubiri agenda n'aguteeka ebweru abaana bonna ne bayiga. Kisiibo bannange, tuli mu kisiibo. I guess it's love. Yeah. Gwe sooka olindeko. Nange alina bingi byampisizaamu, so nange mwebaza byonna byampisizaamu, though tebijja into people's eyes. Yeah. Musajja si musiraamu ate gwe mukyala musiraamu. Kitwakyogerako. Pinky yatugasse. Pinky yatuyise kwadda kusibuluka. Nza kusibuluka. Segere. Bannange. Emikolo gya Juni nga 9 ku Lugogo Cricket Oval. Yes man. Bagita Love Fest. Era Pinky agenda kubeerayo, Nina Rose agenda kubeerayo, Joey Land agenda kubeerayo, Nando Love agenda kubeerayo, Kimbella, Mickey Sims Too Funny, everybody's gonna be there. So ne Mimi ajja kubeerayo era ajja kuba akongera okutangaaza. Uncle Baza ajja kuba. Uncle Baza aliwa. Uyo yakatuuka. Agenda kubeera Baza. Bannange. Uncle Pallaso nze ngenda kubuuliza wano. Omanyi ndwawo okufuna. How prepared are you for Cricket Oval? Nze ndi muyimbi. I've already done my part. I've done my job in studio. Now it's just inviting my fans. Ngawe nagambye abantu nti eno concert yange ya abawagizi bange na mikwano jange. So as long as I'm
setting awareness. It's okay. I've been communicating with sponsors, Baze on board. Kugamba, this is, to me, music is fun, music is a job, and I have a catalog to deliver that day. Yeah. So, Chenyizo Kugamba, as Pallaso, you know, it's been 5 years since I last organized the concert, so this is very, very special. Ninako platform yaba upcoming artists, Njagala, era tugenda auditioning abanaimba, we'll give them a platform. Yeah. And sitomanya inzo kumanyiro to prepare them for their future. Of course, with my brothers and sisters, surprises nyingi nenga tuli well packaged. When you hear Pallaso, it's music. Yeah. That's the language. You are the first artist to break numbers ko what do I talk about? Freedom City. You are the first artist to break numbers for Freedom City. Yeah? Tell me mulala yazemu kujuza Freedom City bwatyo. You made a decision nogama kanyingire cricket over. What is your expectation as an artist? Nakolako Freedom City. Actually, this is not my first try reaching out to a stadium. Nagezako kola nature Dondorag background. If you remember summer concert, that didn't go very well, but which is okay. It's part of my growth. Yeah. And this is what I'm up to now. So now ngezako genda mo bigger venue yo. Expectations zange ziri inti Katonda ali nange. I've done my job very well. People have loved my work, and now I'm counting on the people. First of all, nalisagala nga siri na very prepared for this concert. Naye abantu bansabye concert yeno. Yes, everywhere nzija ku media Pallaso kati concert yadi. So I felt like I'm now betraying the people and I'm putting it together for them. Right now I'm doing it by myself. Sirinako sija gamanti nako partnering ne promoter yenna, but I'm doing it for the people and I'm counting on you guys. So if you guys want to give me back or celebrate me or celebrate my music or whatever you love about me, June 9th is the day, Love Fest. Yeah. And we're going to do this together. Ngenda kuba mpita ku social media zange ngamba inquiring nga mumbulira Pallaso tuwano tukwate obwetu tuwano tukoleti. We're going to do this together. I'm prepared on my end musically, but you guys prepare your support as well, because we both have to prepare. I think and see Ekulaze nti it has appreciated you, because Pallaso, 2 years in a row you were voted Artist of the Year. And then after being voted Artist of the Year, you had Songs of the Year 2 years in a row. And then after that, onokola Golden Tour. Uganda following the I think Golden Tour has been the most successful tour in the country. Now that we're here for Cricket Oval, I think nze mukulaba okwange the country is ready for you. Thanks. Era njagala kwebaza not to give up, njagala kwebaza all the work you've put in, the dedication. It's not easy as people think it is. Abantu bala baba celebu nga muli mu motoka za kabi mwambala ebintu bya kabi buli saa mubera mu matala ne balowooza it's easy. It's never easy. Musiba mu studio munoonya mirimu mukola. So it's never easy. Me, I just want to say thank you for never giving up. Thank you for recognizing. Mwakave Cricket Oval nga bamayanja. Nawe okomyewo Cricket Oval. Bamayanja banakuwerekera. Bamayanja bali on board, bali already organizing committee. Chameleon Momola already profile picture, big up Chameleon, big up Wizo Manizo, already profile pictures of social media zachu, Kaziriko Pallaso. Chimininga a lot of riding on those platforms for the time left. If they are denga baganda bange, but they are giants in business, you know, I still have to recognize that. Chameleon, just yamvuzene speed yokutuka wano like angazukuka kati today no today, you know, so bagenda kumperekera. But I want to remind you, this day is Pallaso exhibition. Sagala muntu yenna njagala bobo in expectations zo zibere 99.9% Pallaso and everything else is extra. Fantastic. Pinky. Dina, tumeno wa Nina. Nina. Kankunda. Soko tuwe akalango ka Pallaso. Bana ebasebo ne banyabo muna balaba camera buli camera into no demo. I'm calling you out. Please come be part of this legacy. I'm so proud of you, Pallaso. Personally, you have a story on my journey being who I am today. And what else can I say? Muje dress ne koto zonna muzijeyo, muje tuwagira omusajja ono banaye. Nange ngenda kubeerayo mwezi olowooza yabyeyogedde ne mbyeyogeredde kamwakwogera. Olwaleero tuli wano. Oli ku kijjulo ky'obadde waludde okulya.
olidde azasinza okulira okulya kwondidde ddala ate okunywa n'okunywa nnyedde kati obanja Pinki akuyise twabaddeko naye wano emisana n'atugamba mu bantu bonna beyeesika gwe n'otajja kukima ne mundu gy'oli. I know, I trust that because Achinda Zeko. This is a very loving human I met in this world because I just sing. Era nsaba nnyo Katonda kimubalire. Kuba ffe kino ekintu muyinza kirabanga ekitono naye teri kikolwa kitono mu maaso ga Katonda. Era ffe tuyinza omuwaanako kuno naye mu Katonda y'amanyi bwe yavudde okuyita buli kinnoomu. That's what I call love, and may God see her through. You love the day do kuba mu industry abayimbi twekyawa buli gosanga no yanta munana otegera twebako ate mutunenya kwa tuyita mu bingi mbabulira tuyisa mu bingi naffe ne batufuula ensolo ze mulaba naye okulaba nti omwana omutwe abuusa amaaso ebyo byonna nagamba let me do the right thing. This is a good deed in front of God. Bw'aba teyakikoze kweragira ku muntu yenna nga yakijje ku mutima teri kirungi kitono mu maaso ga Katonda. Thank you so much, Pinky. It's not just food, but osize ensigo. ekyokubanga mwe Saba obuuza ebintu nga birimu amagezi ate ng'okimanya eno interview. Nina Rose tukulabyeko nnyo emirundi mingi naawe ng'oddiza. Ogenza okoze charities ez'enjawulo oddiza abantu. Omutima Pinky gwabalaze. Gwenga gwabadde addiza. It's like a testimony. I think Chechi, it could be the reason why you still see Nina Rose here. That Chiri Munze kwambala bulungi na kulabika bulungi for you, but the good I do for the people. So I love to see when the legacy is carried on. Ngana yachi kola kuva ku mutima nze yampise kulya mmere zategedde nti ayise kunganya abantu abatunga Pallaso. Like these are big stars. Teya chimanya nayo kitegeera. So you valuing everyone means a lot. I'm proud of her. Oh, look at Pinky smiling like a baby. Joey, no endorsement ya Uncle Pallaso. Joey Randa sembera wano. Seranga okulaba olini Uncle Pallaso. Joey yangamba kanzukimisa kalango kana. Naline Joey ku TV Joey nangamba dagi kankwe convention jotamanyi. Today I am Joey because of Pallaso. Yangamba, I have learned everything musically speaking because of Pallaso. Nangamba, I've never seen a man so selfless like Pallaso. Joey Nimbye. I can never go to any interview. Yes, of course. He made me, he mentored me. He called me and told me, you're talented. I wanna work with you. So I can never forget Pallaso. I'll always be there. Yeah, he made me. So I really appreciate. To get supporting Pallaso. We are gonna be there. We are gonna be posting this concert every time and every time. Please come and support him. I love him so much personally. Thank you so much. This is my friend. We met at Gwanga Mujeb, by the way. We became No, try to but becoming friends, the three of us. It was Gwanga Mujeb. So I love her so much, Pinky. Thank you for calling me. I think I was the first on the line. Yeah. In fact, Joy was the first on the line. But thank you so much for having a good heart. I love you. I love you. Nando love. Red Zone government. Anyone need the hands media. Yes. Red Zone government. Mwakoze n'oluyimba. Pinky muva wa mutandikira wa muva. Zene Pinky ngela Joey wakugambye twesangeyo ku concert ya Gwanga Muje. Ne tu amanyi Oluganda luzito nnyo. Netufuuka ba mikwa netuconnectinga ate ekyasinga tuconnecting ze nnyo n'Omuganda wange ono twagenda okizula nga tuli ba Luganda by the way.
omuganda wange muto wange nanyanzize natume tuli bana bambogo kyova olaba connecting nga tekyatwala kadde kawanvu okuyimba naye tekyatwala kyali kyekola automatically just that. Naye waze kulya mmere naze kumulirako ku mmere kubanga yatugambye leero tusiibe agenda tusiibulula naffe era ne tusiiba era angels are rejoicing because bambi yatusiibisiza era Katonda amwongere emikisa ya rabbi Amina. amina omusama sembera kini bella Yes. doza kawafunye management kati wateredde Kyogala siterera. Webito ebibeera. Tubeera mu kunoonya akafuna. Yes. olyo tokwange ogenda kubeera mukukolagana ne okukola wamu ne Rahmah. Mpulira bulungi. Girl power, fena tuli batate fena tukula mu music. So kirungi, she's a sister to me. Yes. Gwomu ku bafundi. Nabaddewo okumonitoringa. Naye galupa wanga tetera kuwangaala. Gisuubire okuwanga Ate era oba olaba waneena abasingawo bawala. Yes. Yes, the future is female. She's right. Ate nga nina wagambye nti no. Fena tulina kwesitula, tulina okugyayo ebintu bya hate mu industry. Yes. Vanessa omuleseewa Vanessa wa Lwasa onatandika tutumira abantu abo jabo ojja tutumira abangi kati bonna tubaleke tetujja batumira ndi musanyufu okubeera wano kuba Pinky sister wange oyo yenna Nyanzi yenze Nyanzi osegera ndi musanyufu nnyo n'abayimbi bonna abaliwo abalala abamu gwe Busoso balabanga Uncle P. This is my first time to meet you. Yeah man, nimubuuze guno gwe mulundi gwange ogusoose omusanga tuli wala nnyo naye. Yeah man, oyo y'omu ku bayimbi baffe man betwasigaza abakyasitikinze ku Ugandan music. When I say Ugandan music otegeera kyentegeeza nti akyalina ziri roots za Ugandan music yennyini. Kubanga olumu tutagala naye omusajja oyo muwa respect kubanga akyali wali eri okitegeera ne Pinky ne bana abayimbi bange bonna baganda bange bano mbagala nnyo nina nawe gwe mulundi ogusoose okwemiitinga waneeno tuwa busy man muyinza oba mulowooza muno ndi kwesudia naye nga byaddala ne nina gwe gusoose omusanga kati bano ba agement bange tubeera nnyo bwe tuti otegeera twegwako nnyo kubanga bano twegwako nnyo kubanga twesisinkana mwe tubeera embeera mwe tutambulira bye bimu naye ng'okusingira ddala bano bonna ono sister wange emyaka ndi musajja mukulu bro bano baana bato bamusaayi muto yamma ndi musajja mukulu yamman osegedde kyabadde tayawudde nti nno musaayi muto n'omusajja omukulu birira enjawulo yamman I feel happy. I feel blessed. Mbadde sikimanyi nti tabadde tamusinkana nko naye nange kimpadde essanyu nti at least ayina memory card. I think he yatuyita and it was my first time to meet Naye Pallaso. At least it's a get together nti fena tusinkanye abasobodde okujja ne twedaba ne twebuzaako and it's And there's allow me say that ngaba female banange bali wano to appreciate banange Uncle Pallaso zebo muita manyi lwaki uncle cause alinga muzadde at the same time. I think he's the only male artist achasinza okweyisa obulungi kunze ate ava respecting anya abachala. That's why valuing nnyo female talents naziwa platform zekamwa kwogera nange. He's part of my journey. I think I've talked about him. And I'm so proud of seeing other young girls coming out. Uncle Pia Nkwatiddeko. Kama chikubalide. Banange obadde ki
nange by the way baza nze nali namulabako akanamulaba ndi on the lolo ng'ali alina gye yali ayimba naye nga ndi awo nkubye ekikooti kyange nga nnyumirwa vibes ze twali yali ndoza mu covid oba no bwe kityo something naye nga ali very talented. I admire his voice and his talent. A big up brother Nina ye nga bwagambye, me and Nina go way back years. We've been in the same camps, we've been in the same places, we've had mutual friends. So same respect I have for her. Era mpulira ubi ntinze ne Nina tetubateranga nayo na kintu in our life, but we always team up and the right time will bring the right thing. Yeah man. Okubeera nti nno gwomu muyimbi abatabeerango mu kavuyo na bakyala muganda waffe omuyimbi Brunoke kiki olina what advice could you give him? Brunoke Brunoke kati Brunoke superstar. Brunoke ne bwakola katono koogera bakageza. Nze ndaba ng'embeera tugitambulira mu bulijjo. Nawe luli nali ntudde mu nsonga zo. Nero okuba nti gwe si gwe Brunoke ensonga zo. And just life happens into Muimbi, into buli camera muliko, he stands out, you know, kusoba bamujudging and nawe chengezako kugamba nti you also go through this so these things happen every day and nawe mwenyine akutte gunjo yinzo bali okikozeeko naye nga tebakimanya ono nabadde mu nsonga zo twate mu nsonga zawedde neto ate muzimanyi kubanga banda mawulire mu industry actually yomu ku bantu abasinga okuba abantu abalungi. Era Brunoke jjajja Ichuli kyeyagamba kituufu nti abantu Brunoke ekimutawaanya mutima gwe mulungi. He is so bannange Brunoke alina ekisa ayamba addiza his era tubiraba yakola Love Fest tugenda tula mu nsonga zino tugenda kuzongerayo naye nga bya big up tulina n'akayimba ne Brunoke bannaye muyinza okuba temukamanyi akayimba ka kabi nnyo era agenda kuba akayimba ku Love Fest ng'akayimbira omwagalwa we in the building. This invitation era ne mikwano jo, you know we are the same family era banji n'abatusingako bino si byangu byakola but you know it is very beautiful when you see such a little girl